simple speaker. Electoral Commission yagulawo mwami Medi. Ipande bya bade ku boda sibiso. Nebibina byaffe nabyo nebikola ki nebigulawo ze government mchawa national unity platform. Unity platform. Ne batuwa paka olunaku lwajjo ku balaza okubeera nga okukola ki okujjayo n'okuzaayo. So kunako olwokutaano bwana Medi najjayo empapula za Omani MP owa Kampala. Wamachindi? Owa Kampala. Nesimbyewo kumbako omukyala owa Kampala district. Ningo tagala nnyo. Uno kuba meya, uno Machindi, uno Kampala, tukwate ki? Bwana Medi najja kwa ne mugamba nti nesimbyewo kuba meya. Nenda sebo. Nze speaker wa Kampala. Ekyo kimanyi. Nze kansala LC5 owa Kampala owa Machindi West. Kampala yesebo. Mva Machindi West sebo. Neyagalizaako okubeera MP owa Machindi West. Neyagalizaako. Tewali bakubaawo olunaku lwe bagamba nti mujje mukole ki? Mujjeyo empapula. Eno toveeyo. Nedda bwana Medi omanyi weegerera ky'onoomira ne ky'onoomalawo. Kati kyeweegeredde kyekiweegeredde. Neegeredde nga Kampala ono ye musobolera ddala bulungi nnyo kubanga engeri gye mbadde ntambuzaamu emirimu gyange ate yenze sipiika wa Kampala kitegeeza Kampala mumanyi andi wano mu ngalo bw'ati mbadde nzija nnyo wano ku CBS nenjogera ku nsonga za Kampala nenjogera ku birima banna Kampala n'ebirungi ebiri mu kikyembadde ntidde ate weeraliikira bwana Medi koze empapula za mulundi ogwo nalaba ku kipapula mu kipande zembeera eyo si kyembeera naye neyagalizaako ko nga ndowooza tokuba mbeera Machindi mwenzalwa mwe buli kimu mwe nkikoledde era mwe mbadde nkulembera ebisanja kumpi 2 nabadde ndowooza nti nsobola okubeera omukulembeze omulungi muki mu Machindi West naye ate nabadde nga kyenfiiriza banna Kampala amaanyi nani alikugamba nti wafiiriza nze kennyini kuba mbadde Medi batukiikirira tukoze emirimu mingi nga kanso naye wabaddewo obuzibu tusanga ng'abakulembeze mu Kampala okusobola okumaliriza emirimu egyo nabadde njagala kubeera Machindi naye nga ngenda kuba nfiiriza nnyo banna Kampala wabaddewo ekituli gitwandiise vacuum mu bukulembeze bwaki bwa Kampala naddala ku ludda olw'abakyala kakati bwana Medi kwebyo bye tukoze nendaba nga wabaddewo ebibulamu nalowoozezza nti bwenzije nembeera omukulembeze omukyala mu Kampala ajja kusobola okulwanirira ebyo abakyala bye baagala ekisooka bwana Medi bingi ebitulemye okukola mu KCCA olwa bajeti ya Uganda nga bwefaanana buli ava mu kitundu kye omuwulidde mukyala Namuga bw'atuusa wana sooka ogera luguudo era n'ayogera nti bajeti ekola ki naye gavumenti mutuwe ssente ekyo ku sayidi yange nga nze abadde omukulembeze mu KCCA ndabye nga waliwo wenfuna obutali bwenkanya bagenda ne bakwata bajeti eno bajeti zino ez'emyaka 2 egiyise ne bajjawo ssente ez'abakyala ezibadde nga zibayamba ne baziteeka mu PDM nga ye bakwata ssente baziteeka myoga ne bakwata ssente baziteeka mu ki mu NADS twakomplaininga nga luli nti NADS NRM yegikozesa ne tujja ku myoga ne tugamba emyoga jajja lwa byabufuzi ne gigana okukola ki okukola kyokka bataddeyo ssente nyingi ne bazijja mu bintu ebyo byali bigasa abantu directly ne bajja ne tugenda kati ku PDM bwana Medi engeri gye yajjamu n'enfaanana yaayo yatwala essente z'abavubuka netwala essente z'abakyala ne bagamba nti essente ezo kati zigenze mu ki zigenze muri direct mu PDM bwe bagenda okuzisanga era basobola okuzijjamu beekolemu obubiina n'ebirala naye nekisigala nga ffe nga KCCA nga babadde mu Kampala abakyala baffe babadde bakyakola ki babadde bakyabonaabona bwana Medi twafuna ekizibu ky'abantu abakyala abeera ku nguudo ababeera ku nguudo abatembeeyi bwe boogera omutembe twategeeza musajja si yasookerwako abakyala basookerwako naye obukulembeze buganye okuvaayo okujja okutunga tulwana nga KCCA okulaba nga tujjayo abantu abo abatembeeyi bwana Medi bw'oba ojjukira omwaka bwe batusibiramu mu 2022 ne batwala mu kkomera ekigo baatwala abatembeeyi naye abasinga bonna baali bakyala nabasanga kigo abalala baali kitali abasajja so bwana Medi tubanjiza etteeka erya street trade order liremeddeyo so nina ebintu byendowoozaako nze nga nze Zahara ti bwemba ntuuseeyo mu parliament nsobola obikola ki obijjirayo abantu bano bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso KCCA ogiraba bwana Medi omuntu akiikirira mu Kampala
ayagala nnyo bw'oba ogenze mu parliament osobola okusakira KCCA naye yakuzefuuka yakusakira kubanga bajeti y'eggwanga bagyonoona bagifuula program best. So mulina okugenda okulobinga ennyo kyova olaba executive director abaddewo mbadde nzira nembogeranko bwana Medi si gwe gusoose nti baganya okugenda okusaka ebintu bino mu parliament baganya okugenda okusaka essente kuzongera mu bajeti ya Kampala. Kyekiriwo bwana Medi bw'oba n'omutima ogulumirirwa ekintu nze nagambako ntwagala executive director ayagala Kampala amanyi Kampala era amanyi kyakola ki kyagenda okukola. Essaawa eno wenjogerera tuyinza okuba twafunye okuddibwamu kwaffe Buzeki najja. Yes najja bwe yazze yasanze bajeti yaffe baali bagisala ng'eri ku buwumbi 5 teyasookeddeko kubanga twayogedde ne tumugamba abadde atuwulira mawulire n'engagements yazikola ng'atuuka n'agamba banaye ntimuga ekisooka yagala Kampala n'agamba kyeyasanzeewo nti bw'agenda ne mu parliament ayagala naye afune abantu abakola ki abasobola okumwogererako ntimugamba genda ali ba MP bamuwerekedde n'agenda kyeyasoose okukola kwe kusaba bajeti wakiri bagikole ki bagyongereko naye kiki njagala okukola bwana Medi bwe ntuukayo okubanga mmanyi nnyo Kampala olwokuba njagala nnyo Kampala mayine challenge ezendese mu Kampala njagala ngende ndwanirire omuntu wa wansi njagala ngende ndwanirire omuntu wa bulijjo. Goreti buna onesaze kujja Kampala ipande otimbe ebigamba biki ebiriyo. Gawe nagambye era nkyaliyo namuga Goreti omubaka Mabula County akyaliyo nje Medi myaka 4 kisanja kimusebo bwekaba kaana nkyali mu busuuka myaka 4 Medi ngoli ku government ey'emyaka 4 so naye nzikiriza nkuliseeyo abasiraamu bonna abavudde Mecca Maogola ndoza ye constituency ekyasinze ku mwaka guno ekyamazima abantu abagenze Mecca babadde bangi era nga ku kyalo kyange ssebo nyinayo Haji Budala Mbuga oyo yavudde Mecca naye ekyamaani w'abakadde mu Nuupu oba wabakuzeeko emyaka mu district era ekyo kyabadde kyanjawulo omukko engeri gyali mukulembeze munnange nnyongero Mwozayoza naye agikasimu ekalubu gyoyita kafomu n'abalala bonna abayisiraamu saba Allah bawemu ekisingayo obulungi era nsaba okwongera okutegeeza tukyalina challenge y'abaana baffe bano abagenda ebweru ne bafiirayo Medi n'olwaleero nfunye kesi y'omwana ava Mateete wange yafiiridde Saudi naye yafa mu Gwakuna abazadde bategedde eggulo so nnyongera okutegeeza companies twala abaana tubalondole naye ekyenjawulo kyabadde ku baana abamu ba mu cases ezimu abaana companies batwala ate ne badduka mu companies n'owakwate tukyalina challenges mu mateeka gano agalambula kibayita labor externalization tetulina policy era buli agenda ebweru agenda ku lulwe ministry agenda ekyaganye okuleeta etteeka mpaka kati tuba pushinze kiganye naye nsaba okwongera okutegeeza eggwanga nti kiyitiridde eky'abaana baffe okufiira ebweru bafiira ebweru ate abazadde ne balwawo okumanya just imagine omwana yafa mu April guno gwa mukaaga afuta myezi 2 ng'omuzadde lwategeera nti omwana afudde so family eyo nyongero gisaasira era ngenda kugoberera ng'omubaka waabwe naye bannayuganda nsaba bategeeza nti nze nga Namuga abasinga balowooza ndi mubaka mukyala nze ndi mubaka wa constituency ati ate nze asiri umane MP nze navuganya baami ku kifo kye bayita ekya direct member of parliament era ssebo nze mubaka Mabula County emyaka 4 mu parliament ya Uganda abamu kye basinga okuntegeerako nti nze mubaka opposition akyasoose Sembawule after the 35 years of the NRM myaka 3 mu 5 NRM nze nsoose Maogola nze atali NRM asoose Sembawule era njagala okutegeeza bannayuganda nze ebimu ku byasikiriza ogenda mu bukulembeze sebo nga bwe wakyogedde nze nali mukozi wa government nali nkola Masaka municipality kati gyoyita city nze era gwe mulimu gwe nasooka okukola I was a senior procurement officer mbadde mukozi wa government oba nali mukozi wa government emyaka 13 kyokka bwe nasooka nenzija mu kalulu abantu baga naye Namuga NRM tewali muntu akolera government nga si NRM njagala okwongera okutegeeza abantu bannayuganda mwena nti government yeggwe ne bw'oba mu opposition tewali kigaana mwana okukolera government kuba government yenze naawe ekyawulo manyi bantu bagenda ne bagatta ebintu abantu balowooza nti kugambye newabeerawo opposition omwana wo asobola ogenda n'akola ng'omukozi wa government get it from balanga omulimu n'ogenda n'ogufuna no I cannot be a political leader ate nembeera omukozi wa government naye mwana wange ministry neranga omulimu ne muga agenda okola ministry kubanga tuweereza Uganda omukozi wa government bintu kugambye ministry si ya Museveni that is where you go wrong ezo ministry nkwa ekyo kyetwagala okugjawo nti government public service ekintu kyemulemerera okwawula nti public servant yali badde non partisan
bino ebintu mukulembeze ogwanga mukulu Museveni abyononye bwononye nti institution za government katuza tukyazawula ku NRM. Otherwise omukozi wa government yali badde neutral abeerawo kuweereza bonna. Omukozi wa government taba politician taba munawafuzi bakyakulowoleza. So abantu b'emawogola bebaza bakyagala kutuma gwe abantu b'emawogola nze bebaza Medi singa kyali kisoboka bagezezaako gamba nti tekyali badde kyabwenkanya muntu kujjayo foomu ng'avuganya Honorable Namuga ekyamazima kyekyo mawogola bakimanyi nekkiririzaamu nange nti tuleesewo bakyali kunamugawo ye ngambye tuleeseewo enjawulo wakati w'abafuzi n'abakulembeze byanjawulo ebyo ebibiri byanjawulo omufuzi n'omukulembeze. Era nze Medi nali nesuubiza kati kubiri oli ndi mukulembeze sebo toli mufuzi amwe leader siri mufuzi ndi mukulembeze leader mukulembeze leader ye mukulembeze ate omufuzi munabya bufuzi omufuzi mukugamba ekimuluzungu dala kuyiga leader ye mukulembeze omukulembeze ye leader you a leader oli mukulembeze ate munabya omufuzi nyiza mutaminga atya mu luzungu Zara omufuzi because even a description of omuntu omufuzi teyali badde omanyirwa kuba nti challenge eriwo nti ffenna twali badde bakulembeze we are all leaders. The difference is enjawulo eriwo okikutta otya kati bwe tuvaayo bonna nti Namugayo mbaka wa parliament y'omawogola gwe n'okola choice nti nze nja kubafuga omulala naga nti nze nja kubakulembera. That's where the difference is. Abemawogola twabakufe Medi sebe waffe abantu balona mbaka wa parliament myaka 4 n'ekitundu nga tomulabyeko emyezi 6 egisembayo n'obalaba nga bakomyewo kati bakwagaza ati ng'okunoonya kibasikiriza okwagala Namuga Goreti ekisooka nti nyambyeko bannamawogola okumanya nti NRM esobola okuwa accountability eri bannayuganda. Nze nagenda okutuuka Sembabule mwawuliranga entalo district yaffe etavanga mu ntalo ez'obuweereza nga bw'osanga grade wabiwuliranga nti Honorable Kutesa agambye grade ejja agenda wa Ssekikubo kubanga Ssekikubo takkaanya na gundi. Nesebo kati wenkugambira nti district yonna esobola okugenda mu grade ne ssente ne tuzigabananga otuzino zizigabana kubanga olina omubaka asobola okwogera. Sebo twafuna akawumbi ke bayongera every district apart from Sendeza Road Fund ne batwongera akawumbi ne tukkaanya nti ffenna constituency zenkana buli omu afune millions 2.5 10% or 15% is administration buli omu bazimusaleko naye mwekolere choice enguudo zammwe ziriwo ezigenda okukolebwa singa kubadde mulembe guli kubatagala kwogera ku banene bwe bazireeteeyo ojja kusanga nga obuweereza bwewunzise eri yemu eri overserved abalala bo tebalabanga na ku grade era bw'okuba emawogola eyo n'obabuuza nti naye kati kitambula kitya enguudo ziyinza okuba nga si nnungi nnyo nga bwe balowooza naye at least olabanga amakubo gasaliddwa nga abantu basobola okutambuza Number 2 njagala okutegeeza ssaawa eno buli munnayuganda akimanyi nti Sembabule terina district hospital for the last 27 years tetulina district hospital naye omanye ensonga lwaki district terina ttaka kubateeka ddwaliro sebo nzijukira omukolo gwe wakolako nga MC twagula ettaka okugenda health center for ettaka sebo twaligula netukwata eka 3 nenzitransferinga mu district ye Sembabule transfer kyapa ne bateeka mu politics bwo munazimba ku ttaka lya Namuga government bajja muwagira nnyo bajja gamba nupu ekoze nnyo naye kirungi nze abantu tebabaga nti foludo olwobula government ogwaffe gwakulaga government nti ffe singa ffe tubadde mu buyinza twalikoze bino. First of all si buvunaanyizibwa bwa mukulembeze gula ttaka naye ffe twagenda okulaba nti mu kifo ky'okugamba omubaka mpaayo omutwalo mpaayo 2 omubaka bwagula ettaka ne batuteerako eddwaliro nze wange waliyo health center 3 naye nga ku kipande kuliko health center 3 bayitawo wasengaali awo Mateete naye ng'ebikozesebwa munda mutendera gwa health center 2 kakati sebo wenjogerera kati newankubadde ndi munyiivu Medi nti ettaka by standard health center fe inagenda kuyika 3 oba wakanye ettaka lya Namuga lyagula emuguluka bagenze ne bateeka eddwaliro eryo weliri kati fuuti 5 ku 10 baliguze million 12 ne bateekako health center 4 era bw'otuuka toyinza kukiza terinaggwa but weewuunye oba planning abaagaliza ekitundu naye nze essanyu lye nnina nti olw'okuteekawo pressure n'okubawa ebikola kubatandikira ekyapa kyange kye batwala mu ministry ne batuwa eddwaliro bali mu kuzimba so UPDF eri mu kuzimba newankubadde ezimba Kasoobo naye at least ndi musanyufu ng'omukulembeze nti health center fe weggwa newankubadde eri wafunda ndi musanyufu nti bannamawogola bajja kuba bafuna obuweereza. Ekibuuzo kyadde kikyaliwo awo nti lwaki abantu b'emawogola bakyalowoleza mu ggwe waliwo kyampa ensonga 2-3 era nga bwe mbadde ngamba Medi nti ekyamazima obuweereza ewaffe bukyuseemukko okukyukira ddala nti bw'otunuulira kati ng'amasomero ago tugasakidde computers
computers mu masomero Kibengo Primary School, St Joseph's Matete. Tugezezzaako okulaba nti primary school zedda emawogolo okusanga essomero eririmu computer muganda wange nga abantu balabanga ebyokusaga primary school erimu computer wajita TV kati ng'abaana really abasomesa nga bumanyi kati bakyusa curriculum omusomesa nga atambula agenda ekinoni mu town eri Erwengo afuna alina computer amuyambeko okutypinga amalagu nategannafuna but at least olaba nti tutambulako okkunga bwe tuyongera okuteeka government kuninga okuteeka sene ministry ya ICT okulaba nti ebitundu bino birebeera ne labs laboratories ezigatta bonna kubanga tusobola kuba na computer mangi in every school naye n'okuba nti at least buli ssomero libaamu computer emu nti teweetaaga kuva Kibengo ogende Lusalira ogende Matete Emitete ng'onoonya computer so ekyo nakyo tugenda kuba okulaba nga twongeramu amaanyi okulaba ng'ekyo kikoleka ekirala ssebo egombola mu enve y'Emitete yali terinamu wadde seed school essomero lya government ng'ate ekyasinza abantu abangi mu Sembabule district Ekalububbu ku kisanja kyange twafunye gye bayita seed school essomero lya government newankubadde tukyakomye ku O-level S4 ne government egenda twongera ssente endala okulaba sebo obuvunanyizibwa bwange no omanyi abantu that's why they go wrong nti inze Namugga mu Mawogola county nze nkulira empeereza za government wonnaawo okufa okulaba nti ebirowoozo by'abannamawogola bituuka mu parliament ya Uganda nze ntegeeza parliament wano waliwo eddibu muteekewo ssente era tekinneetagisa kukwata mu nsawo buli wolabanga nkutte mu nsawo omanyanga okwo kunyigirizibwa okw'ekika ekyowaggulu otherwise nze okyange twakulaba nti munnamawogola afuna omugabo gwe okuva mu gavumenti gye tuwa omusolo si mu NRM okuva mu gavumenti ya Uganda gye tuwa omusolo kugambye enjawulo era njagala okutegeeza abantu abamu zaala bwe wasanga nga sente zongeza PDM myoga sente za web ng'osanga bala DC banange Mwami Museveni abawadde ssente banange sente za mukulu Museveni muzikozese bulungi naye ekirungi naye yavaayo n'abagamba nti zino ssente situndangako wadde ente yange wadde obusaba omunte zange wadde okutunda amatooke okulaba nga mufuna ssente zino ssente zonna zemulaba eza wealth creation taxpayers money ssente za mumusolo kakati no ffe tubagamba nti newankubadde tetukkiririza mu bimu nga zi PDM nti ffe twalibadde tukola Agricultural Bank ffe twalibadde tukiteeka mu cooperatives abantu ne bongera okwewola ku magoba amasaamusaamu bwe baziteeka mu PDM ze ngamba munnamawogola era ssebo nalondoola nnyo okulaba nti wabaawo obwenkanya mu ssente za PDM era bannayuganda nyongera okubakubiriza ssente ezo muzijjeyo ssente zammwe ssente z'NRM ssente za muwa musolo it's not NRM money muzijjeeyo muzikozese nga bwe tutereeza embeera singa ffe tubadde mu gavumenti twalisadde mu bintu ebirala nga cooperative agricultural bank naye zibanga bannaffe bazitaddeawo muzikimeyo muzikozese bunnambiro ngira ddala obukulu kibadde kya budget entono Anamedi tuba tulina development plan y'emyaka 5 eyalaunchingibwa mu 2022 paka 2025 ye NDP eyo strategic plan ya KCC era nga budget yali eyina obutabalika 8 bwe twali twetaaga 8 trillions naye mu myaka 5 Anamedi batuwaddeko obutabaliko busatu kitegeeza bazze babukutula paka kakati ffe abaali balowooza tugenda kukola enguudo at least bwantuukidde guno omwaka 2025 nti wakinga tuli ku 90% yokola enguudo zonna zibeere tamaka kyatulemerera naye nga tugezezzaako mu mbeera yonna budget eyo bwe bagisala Anamedi be bakyawo badolaba ku nguudo abeera nga beekalakaasa nga tebasasula musaala gavumenti eregamba tubajjewo enkya tubazeewo tubajjewo so nga tulina okulwana paka kusaawa esembayo ekya Anamedi okusomoozebwa okwo kubadde kw'amaanyi nti tetulina budget waliwo emikono emirala egyekwese emabega wa Kampala egiganye capital city ya Uganda okufuuka capital city eyaddala wali abalala eyo Anamedi bw'otunuulira mu constitution ya Uganda mu etteeka erifuga Kampala ligamba nti tunaafuganga ekibuga okitegeera Kampala Capital City Authority governing ekibuga on behalf of central government so ate central government netabeera clear ani omutuufu kubanga amatabi mangi waliyo omukono emabega eyo omulala ogubeera gulina ebizibu ebyenjawulo nti sente ziba zize Kampala bazaagala tezituuka ate balina omukono omulala gwatadde emabega eyo nekikola otya wonna bakodde akalulu njagala kukola representation ennungi Anamedi njagala bire bitu byogedde ekibuga kiri Anamedi olwokubanga tuwogedde twayingira budget ya Kampala bakisaze ngeri ku 600 billion ne badde bayisaa negenda ku 5 ne bayisaa neka wansi ku 300
essaawa eno tutaddewo pressure tugenze ku buwumbi beka 8 bwana Medi kubanga manyi ekyokukola manyi nani akola ki kubanga tukimanyi nti waliwo abantu abali emabega bo balina kukola sabotage yokayoka mu Kampala emegenda maaso naye eno ye capital city kyetwagala obagamba afe bitulu mu kibuga biri bisatu yesebo bwana Medi kubanga linda katono right honorable speaker ikitonye finga bana Kampala boda mujizo gw'amazzi Mataba kiro kitawanya Kasasiro ebyo gene bikola otya bwana Medi Kasasiro oyina kirowoozo ki singa bana essaawa eno wenviridde mu KCCA era ng'akulemye nga tunoonya naye tatulemye naye nkugambe tunoonya ssente ezisobola okulaba nga tukola Kasasiro ali recycled tukooye Kasasiro ow'okusuula obusuuzi kubanga olwa tulina ebitundu ebyenjawulo tulina amataka ag'enjawulo bwana Medi najjano nga tubanja accountability y'amataka ago nga tubanja n'amataka ago nga Ddundu nga Kasenge oshegeera nga tubanja ettaka eryo kubanga ettaka eryo bali wamba ne balitwala naye nga abantu bali abali ku ground bagamba tetugenda bakiza kuyiwa wano Kasasiro kuba twakowa Kasasiro w'okutuyira obuyizi nga temusobola mukola mu kyamagezi ensi ezikulakulanye bwana Medi abantu abatambudde nnyo baziraba tekyali Kasasiro oyo wakuteeka buteesawo agenda kujjula nga Kiteezi bwe yajjula natta abantu so tuli mu mbeera okusaba gavumenti ssente twetaaga ssente nnyingi nnyo sitwagala gavumenti etuwe lwaki sijja mu paalamenti nensabayo ne bagamba muteeke mu bajeti ya Kampala ssente zino bakole ebyuma bakole kubanga gyobadde kubanga era Kampala gyengenda okuteeseza anti mwina baminisita mwalitumye baminisita omulimu kyofa gyali Misaka Banda gyali bino tubyogedde tuzwanu twogera nabo nga bajja tujja ku CBS leo kubata bonabone bajja nabo betwogera nabo bebogera sente bazitumye ayeze bafunawo ze babba so kakati bwana Medi wadde gafe tukole ki kibuga kirungi twagala kubaga matene capital city ya Uganda njagala gendayo eri obalaba abakyala abatembeya abali ku nguudo kubanga kizibu kya Kampala kizibu ky'amaanyi naye twabagamba nga tutandika mu 2021 okitegeera nti government ekwate sente is allocating buli division ebeere ng'eyina obutale bubiri kubanga era constituency mmeka biri obutale bubiri bakwate abantu bano abali ku nguudo babaze mu butale obwo bo ne bagenda ne basoma Tanzania ne balaba planet China ne balaba ne babireeta bagwa miruyimba zaabo then okitegeera ne babiraga bulungi nnyo naye tebigenze master bikoze kubanga tebagamba tebalina ssente ate nga tetaffe ssente tuzikola ki tetuziraba amataba gatutwala amataba emyala emibi bwana Medi lirika amazzi gatutwala kubanga tulina emyala emibi naye ssente ate zimala kukola myala egyo bwana Medi oluyimbo oshegeera ssente zimala kyekizibu kya Kampala ekisinga obukulu kyekizibu kya Kampala population oba abantu bulina kubeeyongera naye ate ebintu resources ezirina okubayamba tezikola ki tezirimu Kampala judde ensozi mu geography gwe nasoma amazzi gava kuserengeta paka ekyobulansi amazzi gaba mangi kimwera kikolera ki tulina plan era mweno strategic plan empya eyazze tusaba development plan eyo bagiteeke mu nkola bani aba government kubanga KCCA is government bwana Medi KCCA si Zahara si muntu ng'omuntu yes tuli bakulembeze mu kitundu ekyo abalina bayambako okutuukiriza ebirooto bya Kampala mu maaso naye obuzibu bwaffe tetulina ssente tulina mukono ogwo gugamba nti katulese ssente tubatumye tubagamba mugendeeko ekibera mutunulire mu migotoka egiri eyo mugendeeko mu mugende Nairobi mugende buli wamu mujje mulabe muleete mwami Sebagala anga amusasire byamusobako omusajja ataasoma yali aleese ekintu ekyo bwana Medi ojjukira bulungi nnyo wali wano nkimanyi nali nange mwana muto naye yali aleese ekintu ng'aleese Abachina bajje bakole model house ezo ze bali bagaye bagenda kuzimba amayumba mu slum areas bazikugamba bakola ne plan ya Kampala wano baba nsozi tuzimbe bwe tuti wano baba tubazi tuzimbe bwe bati wano baba mugotoko tuzimbe bwe bati tukwate abantu bano abali mu mugotoko eri mu Kanyogoga eyo mu Kikalamojja tubateeke mu mayumba gano sobola okukola ki okutambuza ensonga naye paka nakati tekintu n'ekimu kyali kikolebwa yafa n'ebirowoozo bye n'obuyiiya bwe nabivaako katono njagala okwongerako kino kituyamba nnyo but even it's national nyongera okusaba abakozi ba gavumenti bawule obyobufuzi n'obuweereza nti government public servant si munnabyabufuzi
nti olaba omuntu n'omusanga nga kubanga Mawogola county Namugga yaliyo n'olaba nga ate tugeze owa national water oba wa umeme ngalowooza nti okukolagana ne Namugga okolaganye n'opposition saba okubategeeza yonna gye bali nti gavumenti gye balowooza nti NRM etusasula omusaala tugende tuweereze bannayuganda so bayino obwabwe bwakutuukiriza programu za gavumenti n'okukolagana ne every leader namukulembeze yenna so ebyo beetekamu bwe banaagira bati office oli osanga banogera mu office kuba oli opposition oli neyeekanga n'okwekanga ng'alabanga atalina kukolagana ne opposition bujjukiza nti Uganda ekolera mu nfuga ebibiina ebyenjawulo bayina okurespect na all political parties lastly Sembabule nga Sembabule temuyinza kikkiriza tukyanywa amazzi n'ente ekitundu ekimu ekyakavamu bakiyita Kinyansi twakatwalayo amazzi nefe tukyasena seba amazzi mbidiba chema 5 yani ye Patrick Ngalo achaliyo nibo mubuuza nti district teina ttaka zinfunye ttaka ana mugole ttaka ekyo kitegeeza ki addamu ati era lumojja mukyazo omubuuza ekitegeeza ki ojja mukyazo omubuuza waliwo atuwadde ettaka tetujja kubanga wano etugula ettaka eddala yenkaluya era nabagambye ekyo yenkaluya kidde nabagambye nti nedya district eri kyababuza nti wakulayika 10 ne tubawako 3 kati neddaali ne lyaliko abasenze ngenda bakompasate nga district egyeteke district hospital yenkaluya agamba ki akaluba talina answer political influence bakabe bamugamba n'ogeza olizimbako ebyo bimanyi politics w'ekitundu okay tuyenze tugende ku national politics njagala muwe ekifaananyi mwe muli bakyala banandabye ku Farida Nambi ojindugudde wena mugamba je program yatandise dda mwala ku TV tembera ku TV so tutera okubeera tenyo ngamulingire ku TV ali singa wangambi nali mukubidde simu ndamugamba nyabo yangu tugende ku radio twejjukanya so njagala omanyi abantu bamisinga olusi bayizo ga radio ezo zikyazanya opposition bokka so tukoze bulungi obategeeza nti abe nali musibango okufuna wanga Farida yabadde akubuulira nti bane sijja kusobola kujja n'onoonya omulala kino tekiri wano okasebo bakabulirawa obatyazi radio simanyi speaker nja tutunula ebyobufuzi honorable Goreti Namugga mwe ng'abakyala kalinze ku police general wafu gwanga kiki tuzinja tunula ebyobufuzi n'okwekulaakulanya women development and politics and development Honorable Goreti mwe ebyobufuzi mwe ng'abakyala bitaddewo ensi yaffe Uganda mu byenfuna ebyokulembeze ekisooka medi nsaba okuyozayoza abakyala bonna mu Uganda abavaayo okwettanira obukulembeze mu buweereza obw'enjawulo oba mukozi wa gavumenti aba permanent secretaries oba abakulira zi boodi ez'enjawulo bano abazze mu byobufuzi bonna mbayozayoza naye mu ngeri enjawulo n'ensiima ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okwongera okuwa abakyala platform kubaweerereza ssebo okuba nti ndi deputy chair wa paaka tokizanyisa olowooza abasajja tebaliyo tuli bangi era honorable Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala ekyo yakikola abakyala atuwadde space naye kyensaba kimu nsaba abakyala mwenna mu ggwanga buli woweebwanga ekifo nsaba okikozese bulungi edda omukyala bwe yakwatanga ku kifo oli yabanga sure nti at least service ekitono nnyo 95%. Abakyala twabanga beesimbu era ekyo njagala nveyo kitegeeza abakyala twabanga beesimbu twabanga baweereza balungi ojjukira bonnayogera Honorable Nabbanja Kaluke Kawempe nembaga nti omuntu omu kuba empanduukuludde ekitiibwa kya Prime Minister ali Honorable Nabbanja kubanga ayimiridde Kawempe n'agamba bantu be Kawempe Prime Minister era nakino kigamba Minisita wa Mukulu Museveni baawulanga bino ebibiri bw'obeeranga MP ate ng'oli Minisita bino byawukana Minisita wa bonna taba Minisita w'NRM kati Minisita bw'oyimirira ne Kawempe n'ogamba ali gavumenti yani no awo weerabidde Minisita kiringa bw'oba MP nengende Mawogola n'olabanga olinga yeekubira ennyo mu bannupu toba MP wa Nuupu okubanga wayingirira mu National Unity Platform oli mubaka wa bonna you represent the people of Mawogola County kakati bw'osanga mukigerezaako kubanga Honorable Prime Minister Nabbanja omukyala bebamu ku byokulabirako the right Honorable Speaker Anita Among abo abantu bali ku level ya waggulu nnyo bebamu ku bantu abasooka banambe mu ggwanga mu 6 abo automatically fo byabakyala biri reserved naye waliyo no 16 nga ba MP abayingira ku direct seats 16 nange mwengwa kakati ebifi bino bwe twabikosa bunjukira ne mu ministries 40% baba ina kuba abakyala mwe mugwa ba right Honorable Nabbanja n'abalala bano ba state ministers bakwano baffe ba omukyala Kenzo yani oyitego kubanga omumanyi Nyamutolo medi ngoli yanguiza so abo ndi musajja nti banja abaweereddwa omukisa okuweereza
Baruth Nankabira Ministries nga energy nti twali badde tusuubira nti fe abakyala bwe tukutte twali badde bankizo mu bibiina cooperatives tulimu ez'enjawulo nti twali badde tusangibwa nga omukyala waakute tewalisanze mukyala nga bagamba nti abadde muwanika nabba ssente za banne abadde mukyala nga chairperson w'ekibiina nga kigwiridde mu ngalo ze so nga njozaayo z'abakyala bonna abalina ebifo naye kyakusoomooza kinene nnyo erifa abakyala positions zino ze tufunye tuzikozeseza tutya. That is the formal sector. But we are permanent secretaries. Abakyala be basanga mu cases embezzlement, cases za corruption, abamu emisango ne gibasinga. Community etulabe etya nti bw'osanga nga gwe omukyala okwasidwa office okuba PS okuba chairperson wa board omuntu yali suubidde nti abakyala twali badde bankizo nnyo mu kuweereza bino naye twasanze ekizibu medi nti mugenda mugati ifo tubiwadde abakyala naye environment mwe tukolera mbi nnyo nti ebitongole bya government tebikyali independent bannabyabufuzi bano ndi minister abamu ba minister ku mameeza naye nga tebasalawo nsobola okuwa ekyokulabirako nti bw'otunuulira emigozo obaana ojjukira kesi y'amabaati mwalimu bawa right honorable prime minister Nabbanja omwagira ba Matiya Kasaija practically challenge yava ku mabaati yali nti bayinza okuba nga baalisaanidde abamu okugafuna nga segaali gagende Karamoja n'ageruweero kubanga aliwo amabaati agenda ku makyakezi nga tufunye ebigwa bitalaze naye procedure yali badde etya moyita okufuna amabaati so nze naalisabye buli mukyala we yali kutta ekifo kyonna okuwulira nti waliwo sikando y'amabaati ng'ababbye bakyala waliwo sikando ya microfinance ba Geraldine Sali mu ministries of trade ng'ababbye ssente bakyala tuba tuli mitinga emikisa gy'abaana abawala okuweebwa obuvunaanyizibwa nga bunene nsaba omukulembeze w'eggwanga kubanga kyasinga okwenyumiriza abantu abakyala nabajja emmanju ne mbaleeta emiryango nenjagala okutegeeza nti emiryango wookya ensonga laki nti emiryango wookya otutadde okukolera mu kaseera ak'akazigizigi njagala otunuulye munnabyabufuzi medio omanyi kyekitegeeza okuwangula akalulu ne bakulangirira do you know what we go through guno omulembe gw'osanga omukazi nga akasukibwa kabangali gwe omulembe gw'osanga abasajja mu field nga tugenza okukola emirimu omusajja the men in uniform ng'omusanga ahandolinze omukazi yamukwata amabeere yamusitula ebisambi basajja zino kesi zimuzirabyeko so environment mwe tukolera teri conducive nga ffe abakyala era omukulembeze w'eggwanga abaana abawala obatamizza okuyingira ebintu bino naddala ebyobufuzi era njagala okuba medi Honorable Zahara natubulya naye waliwo ebifo ebimu ebikyaganye n'okufuna abakulembeze nga buli omu abitya nze ŋŋendeeyo ani akugwa emiggo oba okyali awo nga ng'olaba bannamugaba bakasuka kabangali ng'olaba ekyali ekawempe njagala nkutegeeze era nambya n'aba mukazi nnyo okudda lwakuba nti nga bwe nagamba nti ye bw'aba atambula bakuuma mukuume abasirikale babawa ebyokunywa babakwatira obukyayi naye bw'abanga nalukoola singa yali mukazi nze nsuubira nti omukyalo otya ne waaba balo okimanyi nti abasajja abasinga batandisa okugamba bakazi baabwe muve mu byobufuzi nze sigenda kuddawo famire yange kuleebuukana kubanga omukyala ali mu byabufuzi so njagala okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti wadde wajja abakyala emmanju otukoze bubi nnyo emiryango wookyo otukoze bubi nnyo environment mwe tukolera etuweebudde abakyala tebaweereddwa mwaganya kukola environment mbi nnyo etuziza nnyo emabega abakyala mu byobufuzi n'ebyenkulaakulana gw'ogamba otya abakyala mu byobufuzi tubadde tulina okubeera ekyokulabirako bwana Medi kubanga bw'otunulira mu setting yonna yonna nga bwe befaanana ffe ba backbone b'ebintu ebisinga tubadde tugezaako nnyo okulaba ng'okwata wano nawali naye mukyala Honorable Namuga ayogedde ku bintu nti obuzibu bonna bwe tufunye nalwaki kati omwana omuwala ku ssaawa nagenda kuva mu byobufuzi asooka ddeko ebbali era ffe abavudde bwana Medi mutusitule nnyo mutuyambe kubanga gavumenti egezezzaako nnyo okulaba nga ate tuleebuukanya buto nga ate ebuukanya abasajja luli baali batukaanga tusobola kujja tewaliwo omukisa gwonna gutuyamba kujja kwekola ki kwesimba mu bifo byanjawulo oba byankizo ebigenda mu maaso mu ggwanga naye bwe tuviiriddeyo okujja tulabe nga tusobola okuweereza abantu nakyo kikoze eki kigaanye bwana Medi bw'otunuulira mu byenkulaakulana by'eggwanga bino omukyala yandibadde ku mwanjo nnyo era tuli ku mwanjo naye obuzibu tufuna kitono nnyo ku mirimu gye tukola ki gye tukola genda mu agriculture genda mu byobulimi bwana Medi ffe tusinga okuwaayo leba ffe tusinga okukakalukanamu embeera ffe bw'osanga mu mmwanyi ffe bw'osanga mu bitooke ffe bw'osanga buli wamu ffe tugamba omukyala akeera kukwata abaana be bawala mu abawala mwena mugire tukole ki tukkirire abalenzi mudde wali so embeera eyo bwana Medi naye ate netumaliriza nga byetufunamu ate bibeera biki bitono nnyo bwana Medi twandibadde nga kyakulabirako kituufu
naye mu gavumenti muno ffe balina tulaba olina agamba speaker wa Kampala oyo mwegomba njagala mbeere nga ye yes ffe ne tugezaako naye gavumenti kyetukoze tekikolebwa mutiitiizi abantu bwe twali batugamba nti kati kantunulire ku prime minister yeyekola ebyo mwalaba mukyala Nambi tasobola kujja wano tayinza kujja bwana kwebyo byakoze n'embeera ennaku zino abantu gye bamutadde ku Nambi takyasobola kuyimirira wantu takyasobola tasobola era ayimirira ate muno anayingira n'owakakookolo ayina mubika amaaso agakomya wano bw'ati naye omwana omuwala agenda kumulabirako atya mukyala Nambi yavaayo n'agenda n'agamba mu kkooti nti twabba akalulu aba NUP nalukola yamubba akalulu n'agenda n'agamba mu kkooti nti babakuba emiggo bwana media si kikyetaalaba kyokka mukazi yabadde yesimbyewo n'abasajja nti omwana omuwala yenna yandirabidde ku ye n'agamba nti olaba oyo naye asobodde okukikola nange nsobola okikola ki okikola ffe tuli mu bifo bino bwana media abalala batulabireko kubanga eggwanga liweddemu essuubi abakyala mu byobufuzi yes liweddemu essuubi tuli wano mu bino ebifo abalala batulabireko abantu beegombako ne bonna mugga njagala beegombe ne Zahara ne Nambi yandibadde yeeyo kubanga mukyala muganda naye bandibadde bamukola ki bamwegomba naye olw'okubanga byakola tutuulire mukyala Misa Kabanda kye yakoze mu Kampala nadda ku TV ne yeewaana kye tubakoze mu bavubuka kyekijja mu kalulu akalijjeno kitya tewamuwulidde kakati ki kye yabadde akoze ekyokutukuba emiggo ekyokukwata abaana ne babafuula bakifeesi ne babawa omutwalo gumugumu ne bagenda bakuba bannaabwe mu layini ekyokukwata electoral commission ne bagigamba ejjewo abantu bonna bajjewo ababadde beesimbyewo aba NUP aba opposition bonna bajjeko owaabwe ayitewo unopposed mu Kampala kyekyo kyamusanyusiza so abamu tuvuddeyo mu bukulembeze buno okuyambako bano abalala abajja bategeere nti ffe bwe tuba tuyimiridde tusobola naffe okukola ki okuyimirira era eggwanga lisasobola okubeeramu ensa naddala ku mukyala omukyala yalina okulagirako abantu buli kimu ekigenda mu maaso yes government yateekawo mu constitution ya Uganda mwekiri affirmative action weeri okitegeera naye nekituta okwesimbana mubiri ebifo ebirimu abasajja kubanga tuwulira nga nawo tebikola ki tebimala abayitawo okujja mu bino ebifo bino babeera bantu balubatu naye bwe bajja babeera ku sayidi enyigiriza ate abalala okitegeera nandibadde njagala neegombe olaba omukyala gwe bayita Betty Among Betty Among yaliko minisita wa Kampala naye bye bamwogerako Betty Among si be boogera ku prime minister wa Uganda kati aliko mukyala Nabbanja enneeyisa gye yeeyisaamu n'abantu beewaabwe eri mu mambuka gye bamutunuuliramu ne gye bamulabamu okitegeera n'engeri gye bamutwalamu n'ekitiibwa kye bamuwa si kye bawa omukyalo ono so abakyala abamu mu ffe bakoze ekintu kinene nnyo okugyayo emiti omwalowooze nti tulina okwesitukira bwana Medi tulina ekizibu abantu abo bakyazeeko ku rediyo kuno bannyonnyole ensi babuulire abantu Nambi Mwisa aganye kujja bwe buzibu bwe tufunye naye ffe mutukkizanga ne tuboogerako ne tubuulira abantu lwaki baganye okukola ki okujja naye lwakuba taliiwe katuleme kujuza kisawo kye so bwana Medi nkugamba ebigambo bino nti tuba tukola ebintu bingi nze lwaki navuddeyo mu Kampala okujja nga ndaba waliwo ekibulamu waliwo omukulembeze gwolaba nti yali mubi njagagereza ku mukyala Nabiira teyali mukulembeze Nabiira 1 bwana Medi wali 1 yali mukulembeze muki bulungi mu biseera waliwo zinniigiina abakyala beekulaakulanya nnyo mu 2011 Nabiira 1 Nabiira siina we saamulaba mu nniigiina ya division yonna twamulengeranga era nga tumwegomba nga twagala tumuyigireko ebintu biki Nabiira 1 Nabiira tunadda ng'omulaba n'agendako ekatwe mu garaji n'agendako mu bamakanika n'agendako n'omuwulira ng'ali Lubaga Nabiira 3 yafuna eki ensonga ze zaali ki zaali ndala ndowooza okulwawo okungi okukyusa okitegeera naye mu butuufu bwana Medi abakyala twatulowooza nti abakyala banabeera mu byobufuzi wabinabeera twalako ba vice president wabinabeeramu ak'enjawulo naye tugezezaako bwana Medi okulaga ekifaananyi ekituufu tulina okusoomozebwa kungi tutiisibwatiisibwa mu buli mbeera bwana Medi bwe tuba kusomezebwa kw'abakyala kunene mu byobufuzi kunene kyova olaba famire ezimu zimenyese olwakubanga omuntu ali muki mu byobufuzi oli waabanga si bugumu bwana Medi njagala kutwalako mu weeks nga 2-3
okuva lwe nalangirira nti nesimbye okuba omani MP bwa Kampala bana Medi banvumye kye batanvumye nga si kya bukyala ndowooza naye singa imagine family yange itategeera Zahara gwe boogerako yaani singa omwami wange yali tantegeera Zahara gwe boogerako yaani oza senga ndiriddawa ekyokubiri senga nali mutitizi nga siine mwana muwala mukyala gwe njagala ndabireko ogamba senga saabidduseemu oshegeera abantu batuuse abantu abakulu bajagamba tuba tulowooza obiveemu oli mwana muwala bakuswaza nobagamba singa mbivaamu omwana omuwala atuddeeyo mu katale ani agenda omwogerera nze ekindeese nina ensonga eggwanga Uganda litaaga okukyuka mwagala nange kugamba abantu bagudde eddalu batutadde ku level tubeerenga bannamyalo baga tubeerenga bannabbanja kubanga bo tebakyalina nsonyi mu mbeera oli prime minister anti byakola bifaanaganako naye bana abatukola ki abatujolonga oba abatuvuma oba abatuweewu Seminjoji omusajja bisinkusamu ekitiibwa kyali Seminjoji musamu nnyo ekitiibwa nnyo ayinza okukola nga yataavu ng'abantu baveemu ani alatira abantu baveemu nalabye ebifuzi byakyusakyuseemu naye ne beenaalemu omwe Mawogole Sembabule oli yavuddemu muwala wa Kutesa yavuddemu alekera Gundi nalabye Seminjoji yavuddemu n'abalala bangi ndobi enkola evuddewo Namuka Medi nzikirizaako katono nga tetunagenda mu nkola eyo nsaba because twogedde ku politics naye tulina omukyala wa bulijjo gye tuyita informal sector bano abakyala abeekolera emirimu gya bulijjo bosanga kwera kasooli bwogende wange Mateeta abakyala abasika chips ekiro yes abakyala abo batunya informal sector ekola ebitundu 5 ku 100 ku bantu the population yonna inclusive nga n'abasajja mwe bali naye omulimu ogwo gusinga kubeera mu bakyala Modi oyita ku bakyala ab'ekiro nga balina abaana ng'oli yebasizza omwana wali bali mukola ewali sigiri naye bwe yebasawo omwana n'atambuza chipusi n'agenda azitwalire gwazitwalira ye muntu omu so kati bw'otunuulira ffe ng'abakulembeze planning bana ekiro evening market eyo tutera giyita night economy night economy eyo ddala gwe muwanga gavumenti eri mu buyinza night economy lwaki tuteeka abantu mu kati abagokubanga bakola mu mbeera efaananako bwetyo manifesto ya Nupu egamba ekyo nga sina kutola ku manifesto briefly nga sina kutola ku manifesto ya Nupu kansoke nzimbe kesi yange okunyigirizibwa naye engeri gye twogera ku bakyala n'abaami abakola emirimu nga gino gye bali naye tubadde sira tulitadde ku bakyala olunaku lw'olwaleero abakyala bano Medi embeera gye bakolera mutulinga abakikoppa nti omuntu akola emirimu gya bulijjo yalina okweyizawo waakolera bw'ogenda mu bibuga byonna nenze nja kuteeka essira ewange gye nkulembere Mawogola bw'ogenda Mateete mu tawuni oli bwakera ku makya n'agula essigiri ye agiteeka wagitadde n'atandika okusiika chips oli n'agula essigiri n'agiteeka wagitadde n'atandika okusiika emmamba so tulina okwongera okuteekamu amaanyi kubanga tuteekawo kye bayita trade order nti abantu bano bakolera wabenga wateeketeeke enkuba ne bw'eba etonye Medi nsobola okuba nga nasuubudde emmamba bwe njisuubula enkuba bw'etonye ekawungeezi kitegeeza sijja kukola kubanga nkolera mu kyangaala kati baba banaagirya ddi mu byalo Medi muli wane Kampala mwesibye mulina zi fridge emmamba yo gyagiteeka mu fridge ogisiike enkeera naye kati yo omukyala akola eki agitokoseeko enkya agiteeke so it is very challenging n'ekirala the cost of capital gye bajja ssente Medi genda mu byalo omuntu bamuwola emitwalo 2 nga buli lunaku azzaayo 5 2 nga galina okuzaala amagoba ga mitwalo 5 ne weebuuza alikola ddi asigaze capital kakati government enoga parish model emyoga eyo si solution Medi cost of capital eri waggulu wano temugala zijja kwanza movement no kubabi kati njagala okutegeeza okusinziira ku population census eya conductingidwa 2014 abaafuna ku sente za wealth creation oli ku 1.3% out of abali balina ozifuna 1.3% so okuva ku 2.9 abali bogamba abawejjere so kakati kyensaba okutegeeza tulina okwongera okulaba nti abakyala bano gye bajja ssente tugonzaamu kyekikye nagambye okuteeka ssente mu cooperatives. Number 2, access to training. Omuntu ombuuza nti wayigirawo okusiika chips nali ewaka mama wange ng'asiika chips nange ne ntandika bwe nali ntambula ne ngula emmamba nalaba eddakiika 5 oli ng'asiika emmamba nange ne ngamba ne nkola ki nensika so tulina okwongera okutraininga okuyigiriza abantu bano banneekolera gyange oneboneza neyanze ekyo sagala uyiriko kibuyeeko speaker fetuli Kampala nakuja mu katale wa Bakuli mama nga mufumbi wa mmere tunyira obutale mbumanyi nnyo nakuja Kampala olwo mukono abasika enkoko wandegeya abakyala
olaba kyali Kaleerwe mbalabaawo bafumba abatunda olaba kyali Natete mu bitaala ebaffe eri Makini eri Kanyongoga eri wansi Mubaraka bona abakyala gye bali naye mwe muli bannuupu ndowera nnyo ebintu bya Nuupu omusajja mukulu weta Tamalenzi mukwano gwange Ibura ewakwasa bino ebya informal sector ndowera nnyo bya Nuupu nalaba bamukwasizza ebyo nabyo nga mutandika kunga namwene mwalina ekintu ekifaanagana bwe kityo naye Tamale Ibura bombuuza bano abayambi ati aba informal sector era Medi basobola bategeze Matete tetulina akatale mulenzi oyo mwagala nnyo ali simple Tamale wange Tamalewo omwagala nnyo mwagala Tamale Ibura yakafuna namulabye naye nga ekisooka era nebaza NUP nebaza President Kyagulanyi Ssentamu bakola okuyiiya okwali okw'amaanyi nti NUP bwe yali etandika yazimbibwa ku musingi ogwa ghetto yazimbibwa ku musingi ogwa informal sector era informal sector bwana Medi evaamu ekigambo kye bayita kunga nabigoberera kubanga twanonyanga NUP eronyanga abakyala ab'obutale nenoonya abaana abali abatembeeyi nenoonya ababodaboda ye informal sector abali guno na guli oba ekigambo kiri ekirala nti banneekolera ki jange banneeko okitegeera so NUP yayiiya nnyo ekintu ekyo nti naffe kituyambye nnyo ng'abakulembeze ne bewandibadde tewandize mu bantu bwana Medi kibadde kikuzzaayo olw'okubanga kyekimu ku ezo pillars oba ku ezo empagi eziyimirizaawo National Unity Platform erowooza nti yajjira omuntu oyo asembayo okuba owa wansi omuntu oyo asembayo okubeera omuwejjere omuntu oyo gwe bandiyise vulnerable mu government ekiza mu kigambo kya Luzungu naye ffe twagala tukyogere mu lulimi ensi yonna lwesobola okukola ki okutegeera mwe mwava ekigambo kunga be bantu boolaba abo bonna abawagira NUP kubanga bakkiriza nti babadde banyigirizibwa abantu abo tugezezaako okufaayo ng'abakulembeze bakumenyera ebitundu bye mbamanyimu ye omenya bulungi nnyo ebitundu ne tugamba nti waliyo abali mu roundabout waliwo abali Karere waliwo abali ku Mbaraka tulina abantu abo ba mirundi mingi bwana Medi abeetaaga gavumenti okuvaayo esitukiremu ekwatera ogwengulu ebateeketeeke be bantu be twasabira obutale bwana Medi nti sente zaabwe wadde nga basadde eno mu myoga sente zaabwe basadde mu PDM sente zibaziteeke mu butale bazisangeyo bwana Medi abakyala bano betwogerako oba abantu bano betwogerako abamufuna mpola balinanga kye baali basobola okweteekateeka abakyala bakwatanga ne bakola biniigiina byabwe ne bakola sako esaali ze bajja ne bazunguwaza ne bazifuulamu ki sako gavumenti kyenjirenyako ku mbeera eyo nga ffe tujja bwana Medi NUP teri mu buyinza naye olwokuba erina abakulembeze bwessaawo bino nomanya nti empagi za NUP kwetambulira ze zino oddeyo wansi n'oyamba abantu bwana Medi okitegeera n'ogenda n'okwata ekiro kyona ky'oba oyina n'okitwalayo gavumenti tugisaba ki nga ffe abali e Kampala n'abala wonna mu ggwanga bakwate ssente baziteeke mu butale bateekemu abantu bano kubanga tegeera sobola bafunira mirimu bonna bagende batule mu SC babeere omwo okitegeera ekisooka si bonna nti bagenze ne basoma okitegeera ekyokubiri abalala tesobola kufuna mirimu gimalayo ggwanga bonna nga buli omu akoze eki buli omu atudde muli naye tusaba gavumenti ekwate ssente eziteeke mu butale tukwate abantu abo tubakuŋŋaanye tubatereeze tubateeketeeke bakwate ekkubo bagende basobole okubeera mu bitundu ebyo bakole emirimu egy'enjawulo so bwana Medi informal sector tugirowoozaako abantu abo tuli nabo abo be bantu bwana Medi b'osanga nga tebasobola wadde okubeera nga basobola okwetwala mu ddwaliro kyova olaba ng'abakulembeze kubanga NUP yafuna omukisa weewaawo ku bitundu buli 10 twafunako 20% bwana Medi naye era fe abaliwo tuba tulina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga tutuusa services wansi bwana Medi kyana mugayogere n'agamba nti bw'akwata ku ssente ze n'azikozesa abeera akoze kikyamu abeera yeekase nnyo naye wano mu Kampala munnange tuzikwata era tuzitwala wansi tuziteekamu abantu
bw'oteeka health camp ogenda osobola okusembeza obujjanjabi ku bantu nga gyebategeka emabegaawo bwana Medi wagimanyako bulungi nnyo tuteekamu osobola okulaba ng'onoonya abasawo eno eddagala bino biri byonna osobola okulaba nga abantu abajjanjabu naye layini zaali awo naye nga abasooka bamanyi bebo bayita informal sector bamakanika abatembeeyi abookya kasooli eno Uganda yenyola bwenyozi Kampala yenyola bwenyozi ku makya omuntu abeera ku luguudo mu Kampala olw'eggulo abeera zeewaka ku mulyango gwe ng'ataddewo essigiri yaki yemmamba oba yemmale so abantu bano baagala kuyamba bw'oba oyina ekitono ngaffe abakulembeze tukibadde tukola bwana Medi okuyambako NUP okutuukiza ebirooto byayo kukwata mu nsawo zaffe n'ogenda n'obongeramu kiri temukyenderabiza mwakozeewo mutya okulaba nti twejja ekola mugiyita mutya harmonization harmonization tojja leka luyirika yabajja bwana Medi kyadde kipya mu byobufuzi wano NUP ezadde abakulembeze abalungi serungi tojjago ezadde abakulembeze abalungi ki bangi ogenda kwekanga tubadde mu kifo kimu nga tulimu abantu bameka abasukka mu bataano naye nga ffenna tuli balungi harmonization okugeza kangeze nze gye mbadde ewange makindi katugerezaawo nemeggereza ku balala tubaddewo nze nga nze sipiika wa Kampala bwana Medi ombuusabuusa nti siri mulungi mwandiyagadde okunfiirwa mu byobufuzi mwandiyagadde okunfiirwa mu bikolwa mwandiyagadde okunfiirwa mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda bw'olowooza ku gavumenti eddako olowooza ku bazahara tubaawo tubadde ne meeya gw'okyaza wano buli lunaku meeya mulya ennyama tubadde ne incumbent Alan Sewanyana tubadde ne waliwo omwana abadde akulira institutions Musiri David nga naye abeereyo mu university n'awangula eno n'awangula eri ombalala wuuyo kapitula wuuyo wa muliyambalala eyo otegeera Musiri si mubi nno tulina n'entege Faruku otegeera naye ali awo akiikiriddemu abasuubuzi so bwana Medi fena tubadde baki balungi NUP negamba enkola ziriwo za mirundi esatu ekisooka tulina okugenda mu kamyufu nga constitution waffe gwekola ki okusobola okufuna flag bearer w'ekibiina kyaffe yes bijja kujja era bijja kuggwa ekyokubiri waliwo n'enkola NUP gyereese otegeera kuba akamyufu kalimu ebintu bingi bwana Medi tutandikira mu vetting harmonization enkola ey'okutegeeragana ne mugamba bannange gundi wano nsingako kanzire wano gundi bale wano kanveewo ngende wano otegeera mu mwoyo gwa Sseruganda ekisooka omwakireetedde mu gwa Sseruganda ekisooka bwana Medi ekibiina kyaffe kibbebi tukyakikwata ng'akalira ekyokubiri bwana Medi enseekezi n'abefutwa ku kibiina kyaffe bayitirivu obungi tubakubidde mu geemu yaabwe oyo abadde lowooza nzaala agenda kudda wali ayombagane namugaba buvumagane bakubagane bakola ki ate nga bonna balungi awo twabaleseewo kati twagenze kuleva ekola ki eddako kubanga tetwagala ba intruder oba ab'emikono ere kubanga ogwo omukono ogwo gw'emabega ogwo invisible hand bwana Medi teyina wetadde ennyindo yaayo buli wamu wonna so tuze n'enkola eyo ndaba gye bali mukopa ku ssaawa zino kuba tubadde tubeerabatandise tubadde balabaana era nawo kati eng'ombe bali ku mumwa nebaza President Kyagulanyi Ssentamu essaawa eno ekigambo kye tuli mukola kati buli omu kyekimuli ku mumwa abasobola okwesootinga bannange mwesootinga nga mukyali so bwana Medi enkola eno yazze mu mwoyo mulungi nti jangu ntuule naawe twogere twepime bwe nagenze bwe nti bwe nakebedde mu bantu nga Zahara oli ku 40% nga nze ndi ku 60 nti naye bwe twagenze mu bitabo nga Zahara oli ku 70 nga nze ndi ku 40 nti bwe twagenze mu kukola emirimu ffenna tuli ku 50 nti katukole tutya nti bwe tukatta nkusingako balonzi baagala ki n'abalonzi babitugamba bannange mutuule mukanye sikulimba bwana Medi abalonzi boogera wallahi boogera mutuule mukanye abalonzi bagamba bannaye mutuule mukole ki mutuule mukanye bane waliwo ekituli bane mugende lika sigala mu gundi farm bayizo bagamba lirika sigala mu
gundi vaamu gundi ddayo wali gundi tereera wano buli omu abadde bamugamba ebibye so bwe twatudde wansi ne tubigeraageranya bwe mutuula n'omanya nti weewaawo mbadde njagala gwa mmeeya gwa Ggombolola ndabika ono gundi ate ansingako Great. Tugenda mu 2026 abakyala mukalowoozaako ki n'ekibiina kimu kyayita platform nakyo kigatteko. Nyongera kutegeeza bannamawogula nti ffe nga disitulikiti tulinayo wadde akatale buli omu akolera waasanze. Tabakwata Patrick tabakwata bonna buli omu akolera waasanze omu ayiiya buyiiya era sebe eno message nyongera gimuwa nti mukulu Patrick Nkalubo tetulina akatale naye nze nali nawandika ebbaluwa ku eno programu ya GROW abematete babazimbira akatale ffe tusinga population enene space tugirina naye tetulina akatale kya buswala abantu bawe ettaka ne baligaana ate baliawo era n'akatale obakasa ettaka ndibonge baveeka naye nsaba okutegeeza bannayuganda nti ekirungi tulina 226 ripooti ya human rights yakafuluma ripooti ku ddembe ly'obuntu namba 2 katonda n'atukola bulungi twafunye example esingayo obunene eya muganda wange honorable Shatsi Maika tuwante tuli mu bibiina byanjawulo tujja kutula political parties. Shatsi okuvaayo n'agamba nti nze nvudde mu kalulu olw'ensonga zange nga 3. N'ensonga eyasinze okunnuma nti okusinziira bannamawogula North bye baayisibwamu mu kalulu akagwa 2021 okubwa okubuzaawo okubatulugunya nze mbivuddemu olw'obulungi bw'abantu bange obutoonooneka obutafuna buzibu okitegeera so ekyo kyokka kikulaga wagye tulaga mu 2026 oyogera ku Honorable Shatsi toyogera ku muntu wa bulijjo oyogera ku omuntu avudde mu family Honorable Kuteesa ewaffe tayogerwako Honorable Kuteesa high profile naye nga mujjukira nti Honorable Shatsi kumpi ava mu first family kubanga sister we ye mukyala wa Genomozi naye akugambye nti okusinza ku bantu abaakubwa siza kukkiriza abantu kwongera kufiira mu kalulu kange kambidde ebbali ekyo nno kirekawo omwana omuwala kino kikuwa tooki mu 2026 tusaba gavumenti bino wammanga violence mu kalulu tebagezaako ne baleeta bye twalabako ekawempe Gwana mungena ne bawulira medi simanyi protest vote bitegeeza kino badde kwewunyiza n'otabitubuuza naye jabibuuza za protest vote nawulirawo mukyala namyala agamba muna protest vote no naye njagala okutegeeza eggwanga ani yali agadde okubeera mu kalulu n'alaba ku kyali ekawempe nga mwayisibwa so ekikwatana ne violence okozesa amagye mu kalulu electoral commission okwefuula obutafa electoral commission chairman yavaayo n'agamba nze na withdrawing abantu bange mu kalulu nga tebalina gafiirayo naye ng'otegesa akalulu electoral commission n'osikayo ababo kati ffe ng'otulekeddaani eyo nga gyoyita independent electoral commission so ne monetization of politics tugenda kulaba era mbawoninga budget ejja eya 2025-26 ezo ssente mwami Museveni agenda zikwata azisse mu bululu si kuyamba bantu naye ggula balonzi so nyongera okutegeeza gavumenti tuteeke ssente mu biyamba bannayuganda naye ekya protest vote mukulu abantu bajja kwerwanako singa gavumenti egezaako obutatereka akalulu kaamazima na bwenkanya egyo bayita protest vote si kuba bantu bikonde naye kubategeeza nti tugenze mu kalulu si lutalo. Okay. Speaker, Garo. Tugaleo tulubira biri mukaga mu abakyala. Kifanyi kyo tusigira. Akaluka biri mukaga. Njagala kusaba government ekkirize tuli mu kalulu kubanga constitution ya Uganda bwete bwekola ki bwegamba obudde bwe buno tebalina kyakukola tebasobola kyonge tebasobola kukola ki abakyala bonna bazuukusayo gye bali tetugenda kutirira muntu yenna mwami Meti twagala kukola ekyo kiteekeddwa okukolebwa tusituke tuyambe abo abasigadde ewaka naye mu kyonna okukanga kugenda kuba protest vote bwana Medi bagikugambye kanoonye kubanga bagamba tugende tunoonye ki akalulu kalonde banaye muveeyo mwenna mugende mulonde kubanga zabadde kanya kanoonye kalonde kakuume kalwanirire fokke yesebo aziwulidde nabadde ku top bwana Medi ne bagenda bagamba mbukakati lwaki mutya omukyalo oyo kalaadi yesimbyewo ne mukyala nambi mbu lwaki mutya nga mwe mwakyogera naye babadde bagezaako kubuzaabuza bannayuganda banaye bannayuganda ensonga yaffe teyabadde mu kulwana kanoonye twabagambye tukanoonye tukalonde tukakuume kanoonye kakube kalonde tukalwanirire kutegera paka bakakola ki bwe bakalangirira bwekyo ekizibu kyaffe ekitwagala ye protest vote bwana Medi twagala okugenda tukunga bannayuganda infact tuyambako ne gavumenti okukunga bannayuganda okujja okulonda kubanga bakoowu naye nze njagala bagamba bino ebigambo tebagenda kukoowa eggwanga lino bwana Medi terigenda tukanga tuli batiitiizi
terigenda kukyuka terigenda kutereera sifa abatamanyi nti eddembe ly'omuntu likola ki lirinnyirirwa Bwana Medi otegeera so mu mbeera eyo bannange bannayuganda wamu ne bannakampala Kampala ye capital city ya Uganda Bwana Medi twetaaga obukulembeze obulungi speaker Zara oli wagamba nti londa Kyagulanyi kikyo lwaki bamulonda njagala nsaba abantu balonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa Uganda lwaki kubanga avuddeyo ne yeesaddaaka okulwanirira abo abanyigirizibwa mu ggwanga Uganda avuddeyo n'alumirirwa omuntu asembayo okuba owa wansi avuddeyo n'alaga abavubuka nti buno obudde bwammwe so si obwenkya avuddeyo n'alaga abakyala nti nammwe mufaanagana ng'abalala kyova olaba mu NUP ataddewo 50-50 abasajja mbeere 50% n'abakyala 50% representation mu ggwanga lyonna mu bifo byonna ekyo kyoyogedde nakifunyemu obuzibu nzenga nakifunye obuzibu bwe buti nti abantu bonna bendaba beesimbyewo ndaba disitulikiti ziri nnya bendabifo bisaabira byeyo Kampala Mukono Buyikwe ne Wafu Wakiso niye walisirawo basirayo nyo banuupu ne Masaka tewali ne Bugoma Simba tewali sebo esemba bule tewanda Bwana Medi Kapa ye Buganda Bwana Medi kuba tuli Kisoro Bwana Medi wabadde olize kulaba Zahara akoledde nnyo abantu oba alese empapula wabadde olize kulaba Namugga akoledde nnyo abantu kuba alese empapula Bwana Medi ekitebe kya NUP kigenda kutuwa report aba EMC balina abantu abatakka wansi wa 200 abajeyo empapula okwesimbawo okitegedde bulungi nnyo so abantu abo buli MP buli kifo kuliko abantu batano okuva yonna ekyokubiri lwaki walabye nnyo bano abaawano baaseka tezeewandiisizeeyo kati kamera zonna mwasadde wano abantu buli wamu wavuddeyo abantu ab'enjawulo naye nga mu byonna Bwana Medi otegedde ensonga lwaki olina kuda President Kyagulanyi Ssentamu ensonga nnya bw'olinsaba 10 nazo ngenda zikuwa kubanga zonna zikola ki weeziri bannaye abatuwuliriza abantu ba Kampala Capital City Authority eno e Kampala gye twetaaga njagala genda kubakiikirira mu Parliament nsaba mukkirize muneesige banange abanvuma mulekeraawo nze sina muntu gwe neesimbyewo mu kifo kyemmanyi nti nga tuvuma Museveni talina democracy mu ggwanga Uganda nammwe ate abantu temwefuulanga mwami Museveni njagala ffe tukkiriziganye mu butakkiriziganya tukwatagane mu nkwatagana yonna ekolaki esaanidde nsaba tugende tukiikirira abantu nsaba tugende tutuuse ebirowoozo by'abantu because ebizibu byaffe ffenna tubimanyi era nammwe abantu mumanyi ebizibu byonna ffenna byetukolaki byetwetaaga okubeera nga bifuna obukulembeze obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka nyongera kwebaza buweereza ba radio y'abeene eno nammwe abaweereza otuwa omukisa ngo abakyala naddala olwaleero buli wakubiri tubaana bakyala bane tweyanza nnyo tweyanzeegera sebo message njagizayo mawugula mbagaye nti radio ya Ssaabasajja ayongedde otusoosowaza on top of others tutambuza emyaka 3 enkyukakyuka zezo era bakole nnyo okuuma ekitiibwa kya Buganda ng'abakyala kuba kitukakatako twongere okunywereza Buganda ku mutiko naye sebo njagala okutegeeza akamwanyi kagudde ebbeeyi sebo mwanyi yagudde ebbeeyi kati eri ku 9 era bazigula sebo bazigula naye nsaba yasobola okutereka aterekekokko omwanyi kubanga twatagitidde kugumunya 5 kilo sebo kati oli kugenda sente ezo nusu kumpika kakala 5 ebbeeyi yeesaze era bannayuganda mbasaba tutereketerekeko nnyo sebo nsaba okutegeeza abantu bonna bannayuganda nti obuuziza lwaki tulonda Honorable Kyagulanyi Ssentamu oli bwakubuuza n'ensonga nnya lwaki nyo zitutte wala is a leader mukulembeze si mufuzi